Nyine bunga umusanga na CEO ate na Senkulu Mando. Produced by who? Ono ainamu Eliakis naye ulira mutachi temuli ya muganda wange oli bamuyitani ono bomba oba teyakwata mu Eliakis kati muzikirize nganza aliko pose same ABC dokuva kala matendo budu na kiragala magwamba buzako sanu mana mdumu galanda omuwati amukyala maso gange ubutala boti mpola tachuka tali mu kikebe tali mu kusasira jeto tali mu primajeri tali mu mama lusu wadde kojja kitonsa ali plane nga omula bwati yambada kofira ka red kaliko New York ekibuga ekyamanyi kyomutawana eri mu kibuga America ekyabagagga boka yesanga ne Beverly Hills ebijengendo kubanga ngenda bwasoko galaseka ekino kirike kya bulaka n'amanyomero ngabati gali plane tafuwa taba talya luwombo lwebusabala tafuwa ABCD yabivako ayambade galubindi talya kigerera nga bogani singera yekigere simu gamba tonye checho akaviri kwa sigara mukaya akamama Janet asala kali nacho kaba awo average level bali number 1 Spenceless o akasigeke teyakasala nnyo kali nacho yasi kendeza ko bukendeza no gire ne wano kusoka kiba kimala kampola okutukweko kali ko ka diamond ayambale ka diamond earring kabe kitegeza sente bweziri kampola bo mutumya boto gambe mwana wa mama ayambale ka jacket ka leather kitegeza kabe sika raisi ilo mtembera leather ababoda mukimanyi asiboda pichi ngaba baika abambala leather uwo mutaboti yakosa mulengede nga janze kanyimire ndabe jafanyimi okay ayambadde si jumpsuit wabula ayambadde ka crop top ngosolo ka crop top kama chinga n'empale jayambadde erimo luswedi empale jayambadde so ubata lu velvet echuka mukoko terms of agenda mukasana it have two colors ne sifu na ya army green so tekoze konyo chiri automatic impoza inako katatu kaliko 291111 simani ba Isaiah oba Bible Isaiah Jeremiah what Jeremiah 2911 osobola no kebera mu Bible kiri kitya akuta akasoka around ali simple osobola mutwala out yasuze wakati tegeza avuddeyo nga likiria nenga ye munzikirize yasuze kwawe abano abavubuka abategenda mulati ali nacho akedera nanya ku mazzi na hawa na bayimbi abasumbu yasuze waka enjala zaayina ziri nacho tekuliko makeup leo mungi sema mchala muyonjo abangeze in terms of bathing she's clean tokana uncle muzikiriza kepoze chika mbakoko mchala lipstick buli nacho nti naba kuyeka peke tasigala kugundu batagira takota bizibu abagambi bigambi no screen mu Sudan muzikize bakoko the beautiful omuntu abaga mulungi abera beautiful omuntu mwachogera nayo asusinga sikulumye kubala bonna mu bulungi abera beautiful muzikiza kepoze chika the beautiful Vivian Tendo out around music ababuze ko mama ABCD togana sobola kugana babuze ko abawuliriza ba Metro FM ba fans ba Vivian Tendo mwenna musiri mchaka nsubire mu Sunday ya mwenunji yes so Vivian obulambo gamba ki bulambo bulungi okombye ugana waguno ogundi gwakomeka gwakubiri gwakusatu countdown show ninji nnyo countdown show I think jo mingi so ababazi benyimba omwaka guwedde njagala mpe enyimba zo tane zikukolera ngo jemu olulo last year even this year okay let's say even this year akankolera last year this year tonafuna okakolera akange ke kankolera even last year gitayo ninoaje chosen project ate ya audio na ine video eja bajita batya limba baluita mukati yes. Ye project ye cyari empya project yange empya era je premiere jogenda okutambuza amasa nje tugenda kubanga tuwuli amasa naye kanjogere kayimba kana kali mu background tukafune mu second mu bbiri abantu bakagala nnyo Martin akagala nnyo Stickman akagala nnyo simanyi lwaki abantu bakagala nnyo akusala abangi naye katugeze kubanga tujiwulya kati project mu background tukomo tuyine Vivian Tendo obenga kutuliza ku malobozi nawo tunyonyere ku simu akayimba ka premiere nga bakatambuza akapya mu kati kana jamu countdown tikaje katufune project entukomere bakamanyikidwa nga mama kuva mwana Vivian Tendo abantu mukagaza olokusaba kabanja abantu bagambye tujukizemu ku maloboozi ago ate nga nange nazalibwa mu kyala oba ate era akayimba ku muzikize ko mama namutidde omukyala International Margaret asala Stickman mu Sudan awe buddo kayimba ko kakoledera bulungi n'abakyala bonna bali buddo wali omukyala ali buddo mubita omukyala Mike bangamba nti mu Sudan Vivian Tendo izo kuba wamukwata amaloboozi Vivian Tendo abenga tebalimba omutunulira nnyo yamukwata
Lupi, unaweza uli nange ndiraliikirira Martin akuta kamera kenyini yomukubayo. Oh my god. Ayitayo ku luguudo lwe bajja. Ayitayo ku namamirira. Okay. Timu Sudani. Tolumva jo. So njagala omwaka guno ina mukati yani muwandiisi. Yes, Omar Rafiki. Uncle. Yo, kati oyinza kunyumya Yes, sir. Beautiful mwogereko naye. Ndi bulungi sebo. Yogera nnyo mpulire. Ndi bulungi mukwano oli otya? Kale nawe gye baliko. Webale kuyimba bulungi gwe. Nawe bale kusiima. Ekitokifulye. Ngezaako. Musajja yewe netekamu sente. Amina. Era tunayo taito lyatu. Mwe musinga. Patrick akayimba kajete kajja tuli ku kadde taata twagala kugatta ku talent search abantu batuwulire kajete kajja Ndeka kone jamu nyonyo. Kale. Wabale kusiima. Patrick agambye kajje. Kayimba kajje. Mukati akayimba kunange ngagamazi. Just for sofa. Sikabi Nesim takola half baked things. Abikola ngabiri konko. Okay, aliko sema hello. Ogamotya rubio watabe. Ndi steady rupi. Eyo Musudan. Anko. Ogamotya. Masavu mamirira aye. Zamba kada wasisi wasisoje na de. Kumukisa mpeo. Kumukisa mpeo mwebali tulendera bana ebibya mitendo. Oya wa Sudani. Mimi. Wanji sebo. Weba simbira binyuma bana. Nawe webale kusiima. Era tukwagala ojjo oyimbireko ne edigezo ngenda kuzomwezi 28 kololo festival. Ayino kumocha. Basemyekozo tweyagale. Aina management ya route omarafiki ya kwata sente ne bash mpozi. Akayimba kajja ku top 10 tukakube. Amina. Fa basinga baby. Ono mubeja ndagire ndikabo. Mamirira vivi huyo. Ndi bulungi nnyo abakozi nkwe. Banaye nkwagala nnyo. Iyo bidire balagirako mu Bayibuli. Thank you so much. Webale kuyimba kana ngoyimba bulungi era nali nagamba okutafumbirwa naye obatanka okuyimba. Nendangirira obufumbo ngenda kufumbirwa nyamala ko obufumbya mu kisenge. Amina. Bananga webale bulungi kikwano nkwagala nnyo gwasinga lupine muntu we musinga babebi. Togana babitugambye ebyo. Ndabira lupi. Huyo wali awo. Banaye kumande. Ye mama. Ngakulu Gwetomanyina kumanya. TV egera chuka. Mama. So mama mo huyo Vivian Tendo kwa twagala kudduka talent search. Hello. Webale kuyimba mwana gwe. Nawe webale kusiima nnyo. Ate kana mama. Wakayimbira nze wadde simuyina naye munaye yaleka nzadde. Bambi kirungi webale kusiima. Webale kuyimba baby. Thank you. Gendera ddala mu maaso oyagala paka. Amina. Wena emu. Hey. Webale nnyo mukwano. Baby. Nkubira ku lupyo kuganda mutumidde. Aye togana nakikozedde ekyo. Oyo yasinga mwagala. So nga tudduka Vivian Tendo ndowooza kanfune esimu endalimu tubenga osibula tubenga tuyingira twegata tufuna nambe twegate ku talent search bali wali bitundu bye Makindi bagita Mons Bar tugende yena atanula sobola kubanga agendawo omusawo tinta atambuza ekintu kino kyakabi azule bitone mu bitono mwazudde mwetwazulya ne John Black n'abantu abenjala n'omuvubuka gwensubira aweereza wana eri emizannyo omu kuba ababeera mu sports batwaza negaso omukulu nga bayigattawo ne Kenneth Alenge so baweereza ekintu ekibanga kyamaanyi ali kusimela Masudani masavu anko. Kweli mwana vibe byemwe abagikola vibe. Chaka bitoni. Nenga mwewale tulendera Vivian Tendo. Oyimbi nyato yankubira kayeri onyango. Amanyi nnyo. Waliwo n'omuyimbi Shafiri Uganda bananga bagala nnyo tava ku Metro. Naffe tumwagala Shafiri. Jibeera konyo nenga kayimba tukateke ku top 10 tukafuke. Mukati down. Webale nnyo. Okay, Vivi ngaffe twagala kuta
tukolekere bannayuganda tukolekoddeyo ebbonga kulawo tuddemu ofumbira bannayuganda timu Vivian Ntendo mbabuuzaako mwenna laka mulimu akawala akazoganya ako akawala ako sikamanyi naye nga Vivian ne Bashi mukamanyi naye nga timu yonna yonna tekagamba bigambe lupi naawe ate togendayo nnyo eyo ankovaayo kayimba kyakakoledde omwaka guno twayogedde kuwa mwaka guno kayimba kyakakoledde koyinza okuteka kunamba emu akako omulala nkomuntu omulala tugenda munamba emu tukomeo tusiibule anjagala kange nga weeyagaliza ati nina okwebeereramu mwekiri buli omu yebeereramu okay katufune namba emu tukomeo Vivian Ntendo asibula abantu kajust tufune namba emu wano kati nga muganda wange watetenkanya wano tubenga tufune engeri gye tugatta emakindye ku muntu zibakwatwa katuconnecting direct eri omusawo tinta